University endejje eyakamala okuwangula empaka z'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika okussaawo omusomo guno bamaze kukkanya n'ekibiina ekivuga omupiira mu ggwanga FUFA nga bakolera wamu n'ekibiina ekizimba emizannyo mu bavubuka okuva e Zimbabwe. Akulira ebyemizannyo endejje ng'era mukungu mu kibiina ekifuga emizannyo gya University mu ggwanga Paul Makayongo ategeeza nga waliwo obwetaavu okubeera n'abatenesi ababugumyeko okukwata ku bitono by'aba musaayi muto. Because the administration, as Chief Guest Secretary, has good passion for development of sports in this country. Omusomesa w'abatendesi abavubuka Allen Nixon akalatidde abatendesi abali mu musomo okumanya nti omupiira gwakyuka dda nga tekukyetaagisa kati batendesi beerega bica mu bisaawe wabula okukola omulimu gwabwe ng'omupiira tegunnatandika. Ekigendererwa kiri mu kuteekateeka bakochezi baffe naddala abavubuka obawa obukodyo oba bawandiise skills. Ekibiina kye bakolagana nakyo ekikuva e Zimbabwe ekya Harvesters in Sports tekikoma ku mupiira gwokka wabula kizingiramu n'emizannyo emirala muli handball, volleyball n'emirala. Abavubuka okuva mu bitundu by'eggwanga ebitalimu be bali mu musomo guno era nga abasinga bategeezezza nga bwe balina ebipya bingi bye bazudde. Frank Serugo, WSTV, Ndejje.